Bwe nkulaba gobulesi lugumikiriza omusajja atambulako eddakiika emu ekitundu ebbiri. Nkukuba empi. Naye ng'osigadde oyinza obba nga yakuwa ng'olina obbawo onoba yakuyimiriza. Osanyuye ensonga lwaki olaba bano abali mu maka bano abagagga ennyo lwaki baagala baasikaali. Mutako ono takola ki? Musajja ateekamu nsimbi takimanye wakulu weewano. Okitegeera? So n'abasajja njagala mukimanyi bannaye oba tomalaako bulungi nnyo toyina mukyala. Mukyala ye mumugabana oli ku wifi. Yes. Oli kutugabane. Either wa boda akuleetera ebintu ewaka oba asikaali oba neighbor oba mugandawo. Abasajja ekyo bakimanyi. Mukimanye era mukitegeere. Bw'obeerawo n'obeera ddakiika emu n'otega n'omala manya. Bakola batya? Bakanula amaaso bane basinika amannyo kungulu mulala n'awanika obugere n'akola what n'akalambala enenena. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale tubanirizaako nnyo nze Sonko Muhammad. Bwe nfunangawo akadde ngenda kuba nga nkyalira ku mukyalo ono Ssenga Mabiriizi Ssenga w'abaserebu tube nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Oyogera nnyo ku baserebu. Baserebu bajja n'obakolako? Abangi ddala. Nga bajja eno bagenda privately nga kiba kitya. Waliwo omuntu ayinza okubeera nga aliyo nayagala at least abeeko engeri gy'atuuka. Abantu abaagala privacy. Singa obamanyaako. Kati tulina engeri gye tukikolamu. Okusobola okulaba nga omulaba yekka n'omunyonyolo bwe kimu kyayagala. Kale nze Sonko Muhammad anyongera okujjukiza nti oba okomawo airport pickups osobola otucontactinga tulabe ngeri tuyinza obba nga tukwataganamu okomawo otambula safely ng'ova ku kyeyo ng'okomawo mu Uganda ne oba okomyeyo ng'oyagala okutambuza mu bifo eby'enjawulo tusobola okubawo okuyambako. Betty's Touch and Beauty Studio bano basangibwa Buloba ku luguudo luyitamu oludde ensangi ku nsonga y'okunyirira kusayiringa nviiri. Olina omukolo oyagala kuyiga kola make-up ebifaanaganako ng'ebyo ne oba oyagala kupangisa gomasi ez'omukolo weekwata Betty's Touch and Beauty Studio tojja kwejjusa. Suplex Gym basangibwa Bweyogerere Kavule ku luguudo lw'okozesa ng'oyambuka e Bukasa. Bonna boze ku Suplex buli lwa mukaaga oba Ubutu Camp. Ate twongere bajjukiza ng'ennaku z'omwezi 23 lugenda barwa mukaaga ku Rest Gardens esangibwa Bweyogerere wagenda bbaawo bodybuilding competitions. Tugenda batulonda Mr Central edda gumuyitanga Mr Kampala. So bangi abagenda okubaayo osobola okujja ne entertainment okuyingira kujja bba omutwalo gumuguka ogw'ensimbi. Abaagala competinga obudde bukyali musobola okujja ne mu registeringa omuwanguzi agenda kufuna million 3 ez'ensimbi. Tuyina Ssenga w'abaserebu Ssenga Mabiriizi twaga tukwate ku nsonga ez'enjawulo nako olwaleero nga mugenda kuba mutumanye abantu abakozesa akapiira kakalimpitawa lwaki abamu tebaagala kakozesa, lwaki abamu bakogerako ebyambyone, lwaki abamu bagamba tebawoomerwa. Obadde okimanyi nti waliwo abantu abakozesa akapiira ne batandika nga kwekali bagenda okumaliriza nga akapiira kalabika kafuuse nga akakomo ng'ekyawansi tekikyalabikako nga biwaze funa bulwadde oba n'amazzi butayingira mu muntu bagenda okumaliriza nga obwomi bweyongedde nga basigazza eringa sikaati omusajja nga yayambadde. Waliwo embeera efaanaganako ng'eyo. Wali okifunyeko? Ate kati Ssenga olina obba nga oyise mu bintu bingi nnyo kubanga era abantu wali badde obagamba nti nga buli kimu okyogera with experience. Twagala tutundeko ku kintu ekyo. N'ekirala twagala tumanyeeko katusooke tutandikira. Kondomu okuyulika. Teziyulika? Oli n'avaayo ng'asigazza kakomo. Kakomo abamu basigaza kakomo abalala efuuka sikaati. Kye bayita okunyumirwa ne bayita nawo. Simanyi gwana atugamba. Anti oba onyumiddwa kati mu kunyumirwa okwo kondomu neekola ki? Neeyulika. Jjukira bw'oba okozesa kondomu ogikozesa luutu emu n'ogijjako n'osuula eri. Programu eno y'abantu bakulu.
twagala programu eno mugirabe nga y'abantu bakulu. Omwana omuto eyinza obutamugasa nankubadde bayina amasimu mwagabagulira balaba n'ebisinga wano, naye this is tukita edutainment, tujja kunyumirwa ng'ate betufunamu ekyokuyiga. Otero zikozesaako obulira bukalimpitawa? Nze sizikozesa. Tebiwooma ebyabo oyagala kutambulira? Tebiwooma naye kitwe bayita okulya kitwe ku kitwe. Waawawawa mubiri ku mubiri. Bonna abali abakiryako bakimanyi. Abakiryako mukimanyi? Naawe obirya kyogamba tolya? Sinnayawula. Bannange ekitwe ku kitwe kiwooma. Naddala ng'olina omuntu gwe weesiga obulungi ate ng'omuwulira eri munda eri ng'akusimba bw'ati n'ogamba waaw waliriddawa. Ssenga gwe watwala ensolo eri eyasooka embuzi naye ng'ate teyakola ki? Teyaliiwo. Soba mikwano, kondomu nnungi okuziyiza endwadde zino eno, naye ate kondomu zibayita sexually transmitted diseases. Olya bw'oba mu kutandika okulya ebintu bino bitandikira mu kondomu, trust me tomanyi buwoomi, naye ate weetangidde endwadde nki nyingi. Yes, kati bw'oba tonnaba setolinga nkuwagira 10 ku kinnaakyo tova ku kapiira kano kagalimpitawa. Buli woogenda teekako jaketi weetangira kibali. Abasirikale boogenda okusanga munda bayinza okubeera ababi ennyo ab'obutwa ne bakola ki? Ne bakosa ne boonona obulamu bwo obw'omu maaso obukola ki? Obujja. For example, waliwo omuwala abadde ayitiŋŋana nnyo ku mutimbagano ng'afunye omuntu wamwagala, beeyagala bali mu love eri deep, naye ng'omuwala mulwadde tasobola genda mu maaso namuki na mwami oyo n'amuleka olw'obutamumwononera ki bulamu bwe. Omuwala yabadde wakisa, omuwala abadde takimanyi nti mulwadde, bona abadde tebeemanyi. Omusajja abadde tamanyi nti omuwala mulwadde naye ng'omuwala akimanyi nti nomuki mulwadde. Mu kufuna obulwadde era yabufuna ng'akola ki? Yeegatta. Kati munnaaye oba tonnaba setolinga totta kapiira, buli woolaga tambula n'akaki n'akapiira. Olaba kati n'abazadde bawupaakingira abaana nga bagenda ku ssomero tokubye nnyo. Omwana abaana b'ennaku zino batandika okwega aba university bapaakingira secondary obadde ki? Owo oba wa muganda oba wa neighbor nze ali mu secondary wakirabako nga lw'omuzadde akikoze napaakingira omwana akapiira ne ku ssomero, kubanga abaana bannayemba buwulire gw'ojja okoma okubeera noga nti omwana wange muto, omwana ayinza okuba amanyi nekyotamanyi. Omuzadde yapaakingira omwana we akapiira kalimpitawa ng'agenda kusoma nga onagamba apaakinze ebinyeebwa amuwadde apeta ebitabo. Omuzadde omutuufu tolina kukisa mwana we bino bintu, oba toyinona mwonoone tomwonoona naye omubuulira amazima amatuufu. Abasinga abaana bagwa mu nsobe nga tebakola ki? Nga tebamanyi. Okitegeera omwana akuze omubiri gumusaba omusuubira kuzzaako ki? Kwegatta. Naye mu kwegatta kuziyiza ki gwe ng'omuzadde k'omuwadde? Olinda abijje mu bantu bali mugambe kasita olaba ng'omwana atandisa obuuka bw'ati abuuka ebikomera akola bw'ati, muyita omutuuze omukole ki? Omugambe. Kati ye asalewo nti kino kirina okukola, kino sirina kikola ki? Kikola, naye ng'otuta obuvunaanyizibwa okuza eki? Omugambye. So kyova olaba buno obufu obusanyukirwamu buno obusanga ku mmeeza oba oba ogenda okusasulawo bati bakakuweerawo. Lwaki? Bakwagaliza. Sigana tebakwagaliza nti oleme kunyumirwa, bakwagaliza obeere muki? Mulamu. Okitegeera? So nze bannaye tosuula kapiira lwakuba te wobeera omufumbo munnaye tewali nsonga lwaki omusajja wo muwa ekitwe akapiira obuveera obwo oyambadde ekkutiya omusajja n'omussa amaduuna. Okimanyi nti noobeera mu kondomu, kati omusajja n'ayingira bw'ati
abeereyo munda kati ng'anoonya obuwoomi ngawulira alina akantu akamusika naye nga takatuukako neyeekukuutiza naye nga kondo mutekola ki temuganya kati wobeera musufumbo omusajja muleke family planning weeziri teekako family planning omusajja mu ekintu akinyumirwa ate si yekka yafunamu omanyi obulamu obubeeraawo omuntu ayinza obutabalirira musajja nga gamba omusajja eno bemwagalako nabyo alina ssente obaki then lwaki mumuwa ebyaddala leka naawe newoba omubalako ssente naye se mu mirundi egyo 10 eyo gye mwakabeera naye gye waakamuwa at least ebiri wanyumirwa. Kale tulina Ssenga Mabiriizi enjo tukole ffenna tulina Ssenga Mabiriizi Ssenga w'abasereebu aneeno waliwo ensonga gy'obadde okoonako eya omuzadde kugamba ya parkingira omwana we olupiira bukalimpitawo omwana ali muwala mulenzi yali mwana mulenzi ng'ali myaka ng'emeka ng'asoma abaana ennaku zino badya ebintu ng'obudde bukyali babimanyi babisinza nammwe basenga babimanyi babitusinza nobitusinza mwana n'omubuuza watandika ddi okulya ebintu nti nali mu senior 1 ng'olina emyaka emeka n'agigamba n'okwata ku mutwe obeera n'omwana nga gw'omuyita mwana muto kumbe muntu mukulu ategeera yalabaalaba dda buli kimu so kati omwana woba olina omukisa ogumugamba tomusubya tomusubya kumugamba kumubuulira kubanga ekigambo gwe kyoyogedde kikuvaamu gwe omuzadde kiba kyanjawulo nnyo okusinga ku muntu omulala omwana aleme kudda agambe kale singa maama yaŋŋamba kale singa taata yaŋŋamba kati omwana alabirawo omuzadde nga mpakingidde amuwadde oba basooka kuteesa ne bagenda ku dduuka n'ateeka ne ku lisiti nti bonaabona ngulira ebintu gwange akola safaari naye waaba ava ewaka omukyala waba amupakingira kyasoosa mu keesi ye kondomu bwotuyita bondabako amatu ompita kapaaka mbuzinga bwambuuziza olina mukwano gwo mu mukyala mukwano gwo musajja yaŋŋamba nze wemba nva ewaka nga ngenda ku mirimu gyange omukyala waba apaakinga keesi yange kyasoosaamu ye kondo lwaki akimanyi nti abasajja bakemu benda tebeyagalidde bakemwa bwekemwa bwe mubiyita naye nga mubeera mukola ki mweyagalidde kiri kasita kikulinnya munnange olabye owakabina atiribiisa we bati ng'omuzimu gukola ki gulinnya njagala kulya kati munnaye ate oba tobuyinaawo okumpi oluusi oswala okugenda okukola ki obugula kati eyabukuteredde mu nsawo takuyambye omukyalo ono atya kufuna bulwadde oba atya bajja oleeta abaana ozaale kye bayita okukuuma amaka go okitegeera ogakuuma okuuma bakati bakitegeera olina gakuuma ng'omwami omuwa security efaanaganako bwetyo eyo security ogimuwa kubanga abaami teri musajja atayenda sure abasajja abamu abeekuumira bakazi baabwe teri musajja atayenda abakazi nno bayinza okubeerayo naye ate nabo baki batono naye bw'oba oyenda manya ekintu kino ndi mufumbo tuyina abaana twetaaga okubeera abalamu ffenna tetuganye tumanyi ddi woolifa naye weekuume ne katonda waakola okuki ogugwe so tomala gagenda gejaajamya nga teweefaako gwe ng'omuntu buli akusabye n'omuwa buli awali ekinnya n'oteekawo omuti okitegeera nze ekyo nkibagamba naye ate sibagambye nti nomukole eki mwende wabula nkyogera kino nga nkimanyi nti buli musajja ayenda na buli mukyala akola ki ayenda gweoba tomanyi takikulaga era weebaze katonda nti olakola ki takikulaga naye nga bambi eri omwami yanyumiza yaŋŋamba nti Ssenga obunfwankimpwanki bunyuma ate akantu kwola webbirira bwoti kanyuma nnyo okusinga official kanyuma oyinza mulinga omotoka nosooka obako kyojjo oyinza okunyumira moment ejja kaseera katonya we bati naye
oyinza obeera obirowooza ebitu mu mmotoka mu nsiko mu toyi mutoyi ne toyi koolwo oyagala obudde naye nga tebwali gwako ebbiri naye nga singa sitaani akuva ne bakwata vuvu ogenda kuswala kufuna olwesitole ebadde etambula eyo mwala wamita nampeera NBS wakalaba ka video kankubuulire buli mukyala yenna ali eyo buli musajja yenna ali eyo funako akadde okole ku bintu bino nga toli mu kitanda gw'omanya engeri nampeera gyali anyumirwamu n'obugere empanika olero bikolakola naawe bikolakola naye bakulirako ddala mu no alwagisigwe obinyumya otyawo engeri ebinyumamu ate nga tobimanyi nedda nze munanga nti sibikolera mu kisenge kyange nze kyokka akafo akalala nogenda n'obikolera mu gweoyagala nkugambewo nze nina omwami sebbirira nze sebbirira nina omwami naye mugambe naye tugende wanendeka maama ku birungo bye nnina bayinza okutta omwami wange ne bamulesa zaabu sirika n'okusirika naye mbabuulire bwe baba tebakulirangako mu kiyigo mu nsiko wali oliddeko omukazi mu nsiko oliba nawe ate oyagala nkulimbe mu kiyigo mu nsiko mu nkuba omanyi mukyalo eyo mukyalo eyo lumu tuba tuli ku mukolo kojja ng'abuulirira omugole omusajja n'amugamba omukyala tomuweerako mu kisenge kyo mwokka enkuba etonnya mpitirivu mukwata omutwale mu lusuku emmanju mu mimwanyi mwalyenga enkuba ekolaki kunyweza bufumbo si binyuma omanyi kyebayita okubeera nga muli mu kunyumirwa nga n'amazzi bwe bagabafukirira katonda aba abawa mikisa birabika byabaavu because abagaga baba ne shawa mu nnyumba kati wobeera ne shawa mu nnyumba anti kati byali mu kyalo asobola okukozesa nkuba gwali mu kibuga osobola okukozesa shawa kati teekako shawa eyo simulula amazzi gammwe bulungi nnyo gatandika oyiika mwenuunoonune buli wamu osobola obulira n'akawunyawunya we kaba gyekali amazzi gaba gakayisawo ndi omuntu ng'omuntu omukulu oyinza okumanya oba omuntu aba ne girlfriend we naweza okumanya nti kati omuntu ono watuuka mu mbeera bweti abeera ayagala ddi omukyalo ayagala omusajja because abasajja ndooza eva aba ayagala omusajja abaana baba bayina obudde bwabwe obw'enjawulo sinza ku experience gy'olina kati gwe naawe kati saawa zino ne wenneeyambula tosobola sigala kyekyo ate nze wenneeyambula nga gwaliwo nze nsobola okubeerawo bulungi nnyo kubanga temulina byetusikirizaako okuleka nga onsabuddemu n'empulira okusabula mu kutya siya kwepiiki kyenninza okwekooma program tabagambe y'abantu bakulu so tujja kubeeranga ne Ssenga ono tube nga twogera ku bintu eby'enjawulo eby'ekikulu so program y'abantu bakulu sabula emboozi kaakati bwe weeyambuliraawo nze sisobola kugira naye kati ate nze wenyeeyambula ebbeere akabina buti byonna bikusika kati bulolaba woti atandika kuba bufaananyi n'okwoza n'okateeka n'okwoza n'okateeka oba nakati waliwo abala program batandise okuwa obufaananyi Ssenga kino oba kiba kikyanga kirimu eki okwewaana okuli wano si kwewaana avayo ayogera avaayo byaddala leka ddi lwomanya nti omukyala baba na signs ki oba baba na biseera ki byinza okumanya nti mukyala akaseera bwe kati because twekanze nga abantu abasinga obungi obufumbo bwonoonese laavu oba eweddewo oyitamanyi budde bwa muntu yeetaaga ddi abamu aba tebaagala ne bamukaka lwampaka like eddi lwoyinza okumanya nti girlfriend oba omukyala ayinza obba nti mutayimbwe ti wenne mubaliza okulaba nga nkola ekyenina okukola ekituufu asobole okuntegeera omukyala bw'aba ayagala afaayo nnyo buli kimu akikubuuza ate nga mu ngeri gyakikubuuzaamu ebeera romantic yenna ayogera waayina ensonyi weyeekwata mu maaso waluma enjala wayogera ebigambo tebyatuka kati gwasensi nga ntakeshi
omukazi ayogera nga ali ku gundi oyinza ogamba gumusimbye kumbe wa akusaba okimanyi nti n'omukazi waaba ayagala tosobola mulemesa gwe omusajja naye ate gwe oba oyagala nsobola okulemesa yeeteze naava eri nga ali bwereere n'agikutega naava eri nga ayambadde kayambale najja n'akutama oba n'asitama nga tagenderedde osobola osigala kyekimu mpozi nga olina byokozesa ebyesikanga byakutambaala kyala tekera bulungi nnyo wali eri nga zaasi biseera ki bye babaamu nga bw'onaagamba nti tayimu bweti piriyodi bweti eri omukyala kati omukyala aba agenda mu nsonga ayagala nnyo ng'agenda kugenda mu nsonga z'ekikyala yes ayagala nnyo ate eyo moment ayinza okufuna n'olubuto bwe bagenda mu nsonga bafunirawo nnyo embuto yes kubanga gundi eyo eba eyasamye ng'erimu yes eba eyeteekateeka okukola kyokufulumya kati bwefuna kyemira eddabuzi ku kava kati omukyala aba ayagala nnyo yes ne bw'aba avuddemu abakyala abali musobola komenti nga wansi nga mugamba ye awo katuufu oba alimbyemu ne waaba avaamu bw'ati ng'avuddemu nga yakavaamu gutujja nnyo gutujja nnyo naye kati wosanga eno bannange wosanga nga ffe era nkugamba nti omwami togimuwa bambi nga yakamala okugira nga wakavaamu kubanga eyina engeri gyeba abakyala mukitegedde nti oluusi akasu tekaba keekamu ng'akaaki aka bulijjo teguba muyonjo kubamu akasu akali sooka ogiyonjeyonje engeri omukyala gye yeepaadinga paadi eno nebeerayo ekola akabugumu omubiri ogwo neegufumbafumba by the way paadi zireetera n'omuntu okubeera ng'afuna black wansi eyo abakyala balina nga pusi nzirugavu yes nga nzirugavu nebutukabutuka oba kijanyeri abakyala abanene nga balina ebisambi nedda mukwano newaaba mutono paadi ereeta ebbugumu ereeta okubutukabutuka kati bw'osanga ng'olinamu allergy ate kiba kiki kizibu nnyo kati nze awo munnaye nkugamba omwami tosooka mweyanjululiza nga wakava mu nsonga ate sitooka otwala ennaku zeezo bbiri osooka ogiyonje ogijje mu kali akasi ogiyonje otya ndowooza tujja kikola kyokka tunyonyole bulungi kati omukyala awo kyenkoze eki kyenkugamba oba oyagala nnyo naye guma osooka okoze eki ogiyonje omwami ono obutakola ki obutakwetamu kubanga ate omusajja kasita azuula nti nno wali akasu akavuddeyo my dear ne waba akwagala nnyo appetite yawe ekola ki efa n'atuusa mu nkolo namaana afuumuka ogenda okulaba nga takyayagala kubeera naawe agamba bwe naddamu nensanga ki kyenkoze eki kimusigala ku bwongo so abaami tubaziyize nnyo okulaba ku ebyo ebintu kyekiringa okubeera nti n'omukyala oli mu nsonga n'oteekawo ku disipule paadi n'oteeka wali empale n'oteeka wali kwegamba omwami ono waabirabako alaba n'agamba bannaye biki bino so ebyo abaami ffe tubifuula byankizo oyo abeera twekisize waffe okitegeera omwami ne wakusaba ng'oli mwezi ensonga ogamba munnaye sijja kukola ki kusobola embeera yange si nnungi kati omuntu omutegeevu aba akola ki aba akitegeera nga omukyala ono sikola ki simutambaala naye ate eriyo bannaffe abalyanga nsonga gye zirimbwa ate omukazi aba awooma nnyo ati mbadde ngenda okubuuza nti waliwo omukyala abamu abeegatta ng'ali mu nsonga si mukyala omwami yeegatta n'omukyala ng'omukyala abasajja ennamba esinga be basinga okukola ekintu ekyo baba bakyagala nnyo nti ye omukyala eriyo omusajja gwe nasanga mukwano naŋŋamba nze senga ewange omukazi talwalirayo konze kikyati talwalirayo kati nze olwadde nze ŋŋende enzinewa era awo wennyini werino oba eri ekyo oba evulu oba wekola ki nze nkola ki oyinza okulya n'onyumirwa naye nga gw'olidde naye omuleetedde ekirwadde waliyo endwadde ezinzo yes ate nga omukyala oyo oyinza omutta enseke
zisobola okulwala. Jjukira afulumya bikyafu ate gwe bizizo bikola ki obizza munda. Teri mukyala yali anyumiddwa kazannyo ng'ali mu period. Bw'oba gy'oli teekawo ogambe nze nanyumirwa. Bw'oba tewakifunamu buzibu teekawo ogambe nti nze sirina buzibu nnakola ki bwe nnafuna. Naye kibi nnyo omusajja okwegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga. Kiyinza okukuviirako okulwala ensekeezo, kiyinza okukuviirako okubuliidinga okutakola ki okutakoba. Oleko bannasayansi abamu nga balinga abagamba nti singa omukyala yegatta n'omwami ng'ali mu nsonga, especially ng'omwami muwanvu, bw'akoonera ddala omusajja gye guva kimuyambako okugufulumya omungi ne gugweramu ddala ebikyafu era ne bigwala. Nedda buba bulwadde banaye babuleete mu bikola. N'abantu ababikola nti ye akikola takina mu buzibu oba muyite mukyafu kyafu. Banga bannange abakyala mukimanyi. Abalala bagamba abakyala bamu abakalu, omukyala mukalu omubaza ng'ali mu nsonga ati omusaayi okuyambako okubanga oseereza bulungi nnyo otambuza ekintu. Gwe gwennyini teguseerera. Teguseerera. Gwe gwennyini gulina. Teguseerera. Gaja gofukumusa ebitole ebyo. Gwe gwennyini gulina akasu. Yokoma okwetinkuula akasu kali kakola ki kayimuka kati oba tekakufaani ne bakasu ebali. Eyo nno byoyogera byonna byabayaayi. Naye nkubulira ebituufu nti birina okukolebwa. Yes, omuntu ng'oli corporate otegeera wasomako tosobola kukola kintu ekyo. Wasomako kyobalaba nti binyuma ssebo. Byabasomako olwo olugezigezi oluyitirivu. Oyagala okulya ebitiiriika. Ate okusinziira ku zimu kusoma ngenzo bikugamba nga lwaba abyogerako wena biwulirako nga wena afuna time naye bannaye basajja mu abali kale oba okikola bambi nze nkuwadde ekitiibwa kubanga mu basajja oli nantame gwa tosanga kankole ekyokulabirako omusajja ajja kubanga akolera wala tugeze safari akome bamuwadde ennaku 2 guli mpiro gena malamu ennaku 4 okitegeera akugwikiriza muri embeera kati nga kyalina okukola kyangu nnyo okulaba nti alina kukozesa tayimu eyo wamba kolera bwe ggwanga akomyewa kugwikiriza mu tayimu embi gwe kyekikuleeta ng'ozipukupuku ye tayimu gye bamuwadde bakama batalina okukola bakama bombo tebakimanyi nti oli mufumbo bakimanyi era nawe ogenda okujja ng'okimanyi naye aba alinnya anaatera otuuka omukyala n'alwala ku bibiri ojja lyondako kimu okufiirwa obufumbo oba okufiirwa omulimu tunaalyawa awo gwe nkufiirwa omukyala anti bangi nenfuna omulala kale tewalabye yawasiza omusanvu omulundi ogumu abakyala bakendedde batono nnyo ku basajja tewamulabye edda newalio namulabye omwami oyo naye omusajja oyo yakoze ekintu ekikyasinzeeyo okuba ekibi tekibi kitagulayo abakazi bakomplaininga kibi nnyo kitya omanyi obufunda bw'ensawo buno n'embeera ekuleetera okugenda mu kintu kyotandigenzeeyo ani akigenda mu bakazi kaakati bw'oba batunuulidde kansirike bagaga ku mitima oyinza olaba nga balabikanga abanaku naye nga bagaga omwami kye yakoze kikyamu lwaki yakkakkanyiza ekitiibwa ky'abakyala nze ngamba singa yabadde ayagala okuwasa yandiwasiza abakyala be bana kuba musajja musiraamu shali eyogera bakazi bana naye yakisususizaamu si kirungi oba omenye oba ojemedde oba katonda oba omuyisizaamu amaaso okitegeera alina ekirala oba tuwadde ekitiibwa abakyala oba batwobodde nnyo nnyo era omukyajja oyo yatutwobodde nnyo abakyala wadde bo balaba nti nno naye ate tewali ali mu ssanyu obalaba bamusanvu abo gwolooza waliwo okubazina n'amala tubikebikeko anti program twagambye abakoni tubikebikeko kyokka tebamala omusajja yagenze kuba abadde nabo yayagadde ekifula bufuzi official okitegeera abasolumatiza abantu nkwano bwekigwa kunze eyennyala tosobola kukajjamu oli n'okateekamu oli n'okateekamu oli n'okajjamu oli n'okaleeta ewange osanga nsibyeko kufulu nyabo ate oba onaavaako ki bikoze kyo newokiziiza kati kankubuza ekibuzo kyangu nnyo okuba n'omusajja n'abalina nga muli bana nga muli official okitegeera ng'eddiini obusiraamu bwekkiriza obuyambe abuyina obusobozi abuyina bwaba bulungi nnyo n'omusajja okukulimba nti abuyina omu naye nga bw'agenda omwana wa neiba gyakolera ku mulimu waba avuga trailer nga buli guda alinako omulala awo tubeera official
naye official mbeera nono ayina abana naye nga bali official okitegeera abafudde official musanvu nedda ono yasussizaawo ate yamanyidde na bumanyiizi okitegeera okyogedde bulungi namba emu wamufuula official namba bbiri omufudde official buli omu ng'okola omukolo gugwe ejja kunyiza bagattawamu n'okusussaawo batadde mu nnyumba emu bonna ayingamu nabeeranga alina abaana be akutenda okugula omukono kambabulira abakyala abali eyo muve mweyo embeera kola ssente zo weewe ekitiibwa okitegeera kola ky'olina okukola nga kikuwa ekitiibwa ate nga kirina ekikola ki wekikuteeka tokkiriza kugendera mu nsindikagano ezo eza kisirusiru bonna bwe yawasizza bonna batuulaawo babaleetera emmere babaleetera buli kimu balinga abaana bato bakola ki babalabirira bulabirizi bagambye yasingayo okuwooma kati wakanya naye bali redi bo bafiira kwoli negwe osigadde okyawakana sikutegeera ennaku gye bayina yebafuuza owulira nti omusajja awo omukyala omu n'omuzza ebbali wee bati n'akunyumiza ku nnaku gy'ayina osirika n'okwata ne ku mutwe wooti tebali mu ssanyu gwe bameka be walabye ku mukolo ng'amannyo gabali kungulu baate basanyufu nga bamufiirako nze ndi mukyala namba 3 atwagala nnyo nange mwagala naye era oweeyinga n'olaba nga akayogeza nnaku oweeyinga n'olaba akyogera ali atya akireetedde mu ngeri ki okitegeera sajja gwe kyewakoze esaalo nga ninsigo nnene yamuyise nasimanyi nze gundi nze mukyala simanyi wa saalongo nsigo nnene olwa mudde wagamba nze saalongo kyemusuubiza kumuwa kibanja nga kiri mu mannya ge can you imagine kale ensi bwetyo bwetambula dini obusiraamu yakkiriza nti okuwasa abakazi abana ng'osobola okubalabirira nga buli omu ng'obawa kyenkanyi bw'oba okola ewoyeni essaawa 2 namba nga munikazanyo makinga sure nti ne namba 2 ogenda muwa 2 hours ezijjudde balowooza nti obusobozi bulina kuba bwansawo naye olina okuba nga weesobola okubira ddala mu nsawo paka ne mu kisenge nga toli waggugumula ne weebaka ng'agenda wati n'alingizayo bati naagwa n'asumagira naye nga bwe nkulaba gobulesi olugumikiriza omusajja atambulako eddakiika emu ekitundu 2 nkukuba empi naye ng'osigadde wona oyinza obba nga yakuwa ng'olina obbaawo onooba yampo sinoba bw'aba akkiriza nga twogedde muwe eddagala n'atereera bw'aba takkiriza nga ye agamba tasobola kukola ki kunywa eddagala era waali ye wamumala awo wennyini musaba ttalaka n'antalaka neneeyongerayo maaso kuba alina ebirala byakuyamba alina ssente alina byakuyimiriza ossanyu y'ensonga lwaki olaba bano abali mu maka bano abagagga ennyo lwaki baagala baasikaali mutaka ono takola ki musajja ateekamu nsimbi takimanye wakulu weewano okitegeera so n'abasajja njagala mukimanyi bannaayo oba tomalaako bulungi nnyo tolina mukyala kyala mumugabana oli ku wifi yes oli kutugabane either owa boda akuleetera ebintu ewaka oba asikaali oba neighbor oba mugandawo basajja ekyo bakimanyi mukimanye era mukitegeere bw'obeerawo n'obeera ddakiika emu n'otega n'omala manya bakola batya bakanula amaaso bane basinika amannyo kungulu mulala n'awanika obugere n'akola wati n'akalambala enenena ng'amala mala nno musaawa nne ezitambudde naye eddakiika 2 era nze n'obeera nawe baluyi ani bw'omalira obudde tutta obudde bwange nyambadde akati kinyambadde kannika akeeru nkwekoleddeko mubirikkiriya ntuuse neetemye supeya nze nanze na bukimu abakyala tutuliraga amabere gange
amabeere bagakola batya ntutulaga amabeere sure n'otuukanywa atu oba byonna mu nnyama no like olusi lwa lyasootuka nga lyagweri olwosezeroseza abaana okitegeera osibye gakandire eri ku lubutaali omusajja n'akulya ng'akulira mu kaki mu kaleega okitegeera naye weewaddeyo okajjeemu okitegeera omusajja n'omayako obwo obudde bwonna taddeyo swite n'amazzi oyina n'atuuka nga toyeeko wadde kattanka ate ng'ogayina ng'olya muli gasookunda bwe gati lwenyeenya naye nga munalemereddwa gafulumya olwedde obwongo bwange mbuteeseteese bumanyi bugenda kulya okitegeera ate gwe otuusa eddakiika 2 omalidde nawano mu bisambi wano we bati kati oluteekawo bati mutakawo mu bisambi byange wooti n'awulira ku bbugumu ng'ayiwa kati ngenda okuleeta olugalo we bati nkwateko bwe nti kibaluni kigondagonda weekiti nogaba bannange n'omubuuza mukwano omaze simanyi kikintuuseeko nina situresi omanyi anti kakati awali omwana w'emmotoka neyakozewo bati neyekoloza nagenda mukina kangende neyiwaka amazzi oba nkole nti kakati n'ogaba bannaye kawe ndi munaye kangeze kola munaye ng'akola ki ngadde engulu n'okwata koco newomuteekako olulimi n'okola awulire kabugu mwayimuke asigala abongosaliwa agamba atya ate olya nyonyogeza ali awo nyonyogeze nokwali kwatakokola olwo nibamba mwakozesa masturbation banaye abasajja olabye ebizibu ku nsi sirabye ebizibu obiwuliraba mu firimu ye sibetunyumisa nze mbiwulira abakazi babyogera nze kolaba ndi musawo bandeeta ebizibu byabwe nekola ki ne babinga omumwenzijja okitegeera naye abasajja bannaye kale olinaku otugamba nti tetukuteeyo olunaku olwaleero we call it a day naye nga nyongera okujjukisa nti tukola airport pickups akoma wano mu Uganda tukooneko tusobola okutambuza okuva gy'oba ova paka ewammwe waka ku mulyango bookinga ng'obudde bukyali tusobole okujja okuwaaniriza ku kisaawo awo otuuka weetuli nga tukuvuga straight paka ewammwe waka ku mulyango nyongera obajjukiza aba Betty's Touch ne Beauty Studio abasangibwe bulo bwawo ku luguudo oluyitamu oludda ensangi ku bintu ebikwatagana n'okunyirira kupangisa gomasi za ku mikolo ku stylinga nviiri makeup w'omulembe bwe bityo Betty's Touch and Beauty Studio enamba zalwa mu squeeze back z'ennamba za Betty mukooneko wadde oyagala kuyiga jabanga kuyigiriza twongera obajjukiza ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini lugenda ba olunaku lwa 6 Crest Gardens ekweyogere wagenda beerawo body building bakanyama aba bakola emifumbi tugenda batunonda Mr Central edda gwe bayitanga Mr Kampala abagala okuwandiisa kugenda ddala mu maaso nyosobola okubonako ku simu noba ng'ofuna foomu ne weewandiisa naye abaana ajja kunakola okuwagira n'abalala bakubi b'endulu omutala gujja bagumu gwokka abayimbi bajja kubaawo buli kimu kigenda batalitibu sana so mujje mubeerewo nga tulonda Mr Central edda gwe bayitanga Mr Kampala regions zonna zinaaba ziwedde then tujja genda tulonde Mr Uganda tulina olugobe lubega Godfrey right now naye tujja banga tulonda Mr Uganda yenna tulabe nga ate tugenda mu maaso otwayo kakyaka tusiibula katipu kikowaayo abantu especially abaagalana nze abaagalana bannaye okusingira ddala abasajja kyembagamba basajja mmwe noonyereza oba omala okwegatta sooka obuuza mukyala wondi ntya nkole ntya nnyongeremu ki okitegeera omusajja asobola okubuulira amazima bw'aba akwagala akubuulira n'atakwagala niwo mazida kikabira kugamba wamala beeraawo waliwo atakwagala ng'abala kikyoyina anti atakwagala yakugamba wamala beeraawo naye kati ogwa kunze njagala onkalakati ennyumirwe okitegeera nga lwaki sikuwakalagala kale newenkakuwa n'okagaana kukyawirawo nyawe bayita wenze mbadde sikulabangako maaso ku maaso oti ningeza okulaba nge wansi atuli munene nnyo okusinga wagone nga oli wa tribe ntiribiita ng'oti ngenza olaba wansi ng'oli munene nnyo kati abakazi nga mmwe abanene nga balina ebisambi ebinene bina ddene paka eri wansi ng'oli munene bw'obanga wali badde na muntu looza yali badde nga sayizi ye ng'eri eti nga ggwe obisinga kwagala sayizi nga ziti bwe toogenda ddala ku muti gwa wayita star size etya like waya size y'omuntu waya y'omuntu
of course mukimanyi nti newaaba mutono tayagala butono kati nze n'abatono obeere nakatono ntekeyo mbeere mutono ntekeyo kana akagalo kakoleyo bati kanzanyireyo oyagalira ddala nga smartware nayirako omukwano gwange ng'agamba infact yali muwala kola akasumuluzo abasajja bagambe eyo twagala ebisumuluzo ebyemalirira kakine ddala nga kiri ekyefuzi nga kyeyimirira okitegeera bwe kiba tekyeyimirira mukwano tambula bukwakkulu ojja ofune ki eddagala oyongere erigezza bulungi nnyo naye omusajja n'oleeta ena kubanga cupa yennyini eyo cupa nnene naawe leka nawe oyagala kanga abantu mbadde manyi kati senga ggwe ate eyo tuba tukisusizza muba mukisusizza nnyo oyo abeera bwe naye ecupa taba nnomu nakano kanene obadde ki kitegeeza gwe oyagala butini siya kati awo gwe nze nayinako omukwano gwange yali biriŋŋanya bogoya obutono nedda sebo nga ffe gwe batutusobola awuliriza biriŋŋanya bogoya ne cukkamba obimanyi ebyo birina busayizi tobiraba abaana batera nobikwatawo nedda ssebo wosimbukira omanyi eriyo sayizi eziri abunomu kati sayizi ziba abunomu kati mumanyi nomira ebiweke ne mufuna abunomu sayizi n'omala obeera n'omwana w'abendi n'agenda emulago ne bamutunga wama jangu weefunira akantu kakalina kyotogenda gejja kuyitawo ogenda funa kyoyagala kasayizi kyekyo bere ng'ofiitinga mukyalawo nayinako nze mukwano gwange yalina we yali akola waliwo ekifo ekimu ekiribwegere kati kwaliko gundi y'amasaagi ye naŋŋamba tadirinkana abantu banene bwakugwawo ng'oli munene noba olina sente meka agaana agamba ayagala batonotono nga lizino gyawagamba alina boyfriend we tayagala amutegeera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.